amanya nedobozi bampita Don Chris CEO Skypins Tours and Travel company egenda kuddawo ebbanga lyonna kakati obadde kukiriwa company Tour and Travel kyenjagala osooka onnyonnyola nze kati abannayuganda abo abamu bwe bali mu kukozesa kuba kati kansooke nkuwa ekyokulabirako kampani yatandika mu February nga 14 2022 mpaka olwaliro 2025 kitegeeza mbeera nina bakirayanti abasukka 6,000 kubanga mbadde nnanga nnyo ekibuuzo ekisooka ekiri bannayuganda kuba nze navudde mu kamwa kange ne mbagamba kati njiggadde era gwe wagiggula era nze nagiggula naye badde njagala kubalaga nti bwe mba nina bakirayanti bangi n'enguudo baziggala ng'osuubi bujje lwaki abo abatawera 10 bebakuba kerere mwaseekaawo wansi ne mukirowoozaako era lwaki bavaayo mulundi gumu lwaki tetufunayooko ne bali aba 22 najja ne risiti nange banziba lwaki tetubafuna bo ekikomo ekintu kino kibadde kipange okumala emyezi 6 emabega nagenza okukola live eyo gye nakoze ekituufu nabadde nnyiizeemu n'enseera ne ku lulimi okakana nga temuzeesimisizaamu eggaali era sooka wetondera omukulembeze w'eggwanga wano era omukulembeze mwena kwetondera Uganda Police netondere ne President Museveni President Museveni nze ni musajja okuva edda nedda sisobola kukola kibi era neetonze wabula nina obwennyamivu eri abasajja abakola mu ofiisi yo abanzibidde ebbanga nga bagamba bakola mu office of the president bakubye batya nanyiize nempisaamu olulimi era ebyo sigenda byogera ku mukutu gwa muntu yenna abantu abo n'amannya gaabwe leero ku ssaawa 3 ku live yange ngenda obyogera n'amaloboozi gaabwe ne vidiyo zaabwe kubanga ku Skypins waliwo cameras tegerekeka so President Museveni nsaba onsonyiwe so namansizamu ne ku ntungo ku baganda wange aba police Uganda Police bambi sina gwe ngenda kukozesaako sigenda kwegatta nammwe nakozeseza olulimi lukyamu nsaba munsonyiwe Doni Chris kyoga okola tekiteeko obulamu bw'omumatiggako kubanga ogenda okwatakinga abasajja bano baani abaataakinga nze obulamu bwange bwabeera dda matigga nga naakazaalibwa nze nkulidde ku street Nalukolongo ngera obulamu buli matigga kati kigenda obuteeka mu matigga okusinga kaawo Nalukolongo bagembwa tundako ne layini ku Shoprite mbadde nga mbyogera ku TV nga tolaba nze engeri lwakyayo kalabana sikyawuliza bintu bye wali wangoba nange nekugoba wati bamuyita Krisipo togamba gwe omuŋŋambye Krisipo yakolangamu emutyeni nga nkolamu eyatero nga tukolera ku Shoprite so si kipya akola ku Bukedde kati nti wamaanyi munamawulire wamaanyi ku Bukedde kati nenga ne yatundanga layini olowooza lwaki obulambu tubeeramu emabega nga tuyiriba okubeera kye tuli Devicom naawe omanyi gye wava kituufu era toyagalira ddala kuddayo saagala kyegere kivula nga gambye oluno ngenda kufa n'omuntu Don Chris wangi taata ani ono tonde yanju gitavamu ebyo ebintu bampita Muzeeyi Masembe owa Media Muzeeyi Masembe osibye taata bulungi wali wano osibye otasebo ekisooka ku Skype waliwo ekkomera abantu bano abavuddeyo ne bayomba ne bagamba wababbi bakomplaininga mbu ku Skype wabasibanga waliwo ekkomera tambula bwe kiti nange nsobola ogamba Masembe wampamba amakulu obujulizi bwe buliwa tuteyo obujulizi bw'ekyo ekintu ku Skype zinawo kamera 32 kibadde chicken bwe yavaayo n'agamba ne bamukubye nakiwakanya nina kamera za 32 mu buli nsoono nkufuna tewali komera tewali na lumu nkalu nti basobola osibira omuntu olwo lukwe kati bayagala kati wuliriza bwe nabere South Africa awo bayagala kukola okunteekako ogw'emmundu omuntu gwe luvudde mabega nabiwulira ebyo ogw'emmundu naguwulirako ne kugwa butaka bwe kugwa butaka ne bayingira mu kampani ne bayagalangako kukozesa bansagala okukozesa omukozi wange yasooka ne mugoba ne bayingira mu bakirayanti abamu ne bakigana nga banzibirako kyebakoze bawangudde kyebakoze ku luno kwe kuteekamu kirayanti waabwe ne bamuwa akasente najja n'asasula mu mwezi gumu n'akuŋŋaanya abalala nga 5 n'abo batwalira ne batandika olutalo lwe baali baagala
Waliwo omukyala gw'osinga okwogerako gwe bayita Nakato. Lwaki mu bonna opiningamu oyo? Kubanga si kilayanti wange. Nakato si kilayanti wo. Nekubidde enduulu buli wamu ku poliisi zonna. Bagane omukyalo ono bwabanga kilayanti wange mumuyite musooting. Abavuma buvumi nga bakubba. Oyina kubira essimu nti wayi jangu wano ku poliisi. Bakusasule. Nti mwena mubba naye n'ojjako essimu. Awo wabaawo science. Wabaawo science. Era mwesibako nnyo kino kyogera mu mawulire nja faafaagana neneebuliba. Don Chris sikukanga abantu bajja gamba oli mukutiisa. Nange bankanze. Nange mbakanga kati osaawa zino olowooza buno bu video obuvuddeyo obw'abanoonya buwaliko kigenderera olowooza ki? Batidde bamaze okulaba tewali kiddako okukisooka. Kampani eyo teri mannya gange ekyo kimu. Ekyokubiri kampani nga kampani muntu yeetongodde. Ne Don Chris brand endala era ena license. Kubanga Don Chris Empire ina certificate of corporation endala. Ne Skype stores and top naye ina registration ezayo ndala. Yawukana kyova olaba nabadde bwala n'enkomawo ne ngamba kale tugende mu kooti ate nja kubasiba. Nja kubasinga n'obasiba nja basiba. Kati bano babanja ki? Babanja kampani si Don Chris. Anti bulijjo mbu Don Chris avuddeyo n'agamba mbu ye CEO wa kampuni. Gwe tofaayo leeta buwandiike bwakyo kampani eba n'empapula. CEO wanaaba Devicom asasule. Esebo. Si bya bigambo. Kituufu. Yes. Ne baba we nawe oyagala batwala mu kooti. Era nja kubasiba. Ate gwe bavunaana musango ki? Mbabanja. Obabanja aki Don Chris. Bwembanga gandi zasula milioni 10 n'ompaako 5 basi kubanja. Amubanja 5. Ibayo ziba dolokogenda mu mawulire. Katujja tukujjola Don Chris wavaawo oba. Nkufuna. Doni. Era balina kumala kumusasula n'ebyukamba sasula. Doni ogira okyaliyo kubanga obadde okyatukolera olunaku katutwaliza n'okiga tukujjonkera. Mwagala kunzijonkera? Katukujjonkera. Atovaayi. Mbadde nti okubajjonkera lwansonga mbadde nakamba nti mujja kugivuma. Kati nzigale katwevume wano. Ajjonkera gwe nsabula. Akuyingira osazewo omuyingire. Nza kumuyingira kubanga agenda kungu. Okay. Kati kwangu nabaligambye ndi mufere. Abagenda kudamba bagambe ndi dokita. Agambye oli mufere. Katuyisa buli paka ncha. Nekwa kenyini wavuddeyo olayira bonna abazze mawulire tolina n'omu gw'ogenda sasulako wadde ebibiri. Yese botaata. Lwaki? Amawulire gano gabasasule. Era TV zonna ezakutte content yoyo nsazikuŋŋaanye ku ssente zisasule abantu bano. Ne TikTok naye kuŋŋaanyize basasule naye nze njagala kooti. Gwe bye bigenda kugwera mu kooti. Nze njagala kooti, yes. Sabo nga twagala okusiibula. Kigambo kyo kyekisembayo ky'ogamba. Wambanga lona kuteekayo ekigambo ndowooza ennamba eyo omanyi amanya gereeta togisindikangako. Ekigambo kyange ekisembayo eri eggwanga nti Skype nzisaawa yonna egenda kuddamu ekole nga tumaliriza entalo z'abasajja kuba zino ntalo z'abasajja. Ng'ekolera mannya ki gano gennyini? Aga Skype Tours and Travel. Katonda wange. Yes. Ekigambo tour and travel abantu abamu kibabuzaabuza era bangi abazzeyo ne bakomplinga ne bwira gwe Don Chris totwalangako wadde akanyonyi ebweru wadde enjiibwa. Kati nze nga kampuni yange twalangako muntu yenna bweru nze nga yantwala ebweru. Nentwalawa nga kampuni yange yentu. Esebo. Visa guba mukisa. Visa za Europe guba mukisa. Baaddeyo ne beegattagatta n'abasajja abakadde ne bafuna ebisiraani kyova tebasobola bafuna visa. Tobaduulidde. Kati nzija ku live yange ku ssaawa 3:30. Kubanga gino mikutu gyammwe ekitiibwa sagala kumansizaako entungo. Kujange nja kumansa entungo. Naye awo entungo waali giresse. Entungo njireke? Togimansa nnyo. Entungo kanjireke. Nigenda kufulumya obulumi bwange ku live yange olwaleero. Don Chris okakasa olina obulumi? Nkutidde. Nga buvaawo. Ayibi empise mu myezi egy'omukaaga nze bampadde ebintu. N'engamba nga nawona ne ngenda ku birthday ne nfulumamu ku ggwanga. Nga pulaani yonna yali yakundabisiza ku birthday yange ku Serena. N'engamba naye oba ekirowoozo kyanzijira kitya nfulumemu ngende ku birthday yange. Olwo kibuuka otya? Yali yakundabisiza ku Serena. We baagala okukwatira awo.
Kunda bisa. Bonna bali mu ddiiro obamanyi? Bonna mbamanyi era ngenda kubaatula ku live yange. Oli redo sasula bana abaana bonna ababanja? Abagenze mu media oba nedda? Abagenze mu media. Wadde 10 tekiriiwo. Buli ali mu media ina video ye? Bulungi nnyo wadde 10 tekiriiwo. Togenda mu wadde 2. Wadde 12 ez'e Kenya sijja kuzimu. Olwo ate bano abataagenze bo nga bagamba Doni ebyokugenda tubiveeko twagala ssente. Kasaba nti yagenze mu media tutwogera nabo wano ku simu yange era bwe bali. Esebo. Ekisembayo Doni asuka sindike ssente. David Komage musoko musindikire ssente esimu yo imanyi mobile money gereeta. Ajansange Makindye. Ate jendi ali Makindye. Ludawa. Kupaka lasti. Atenze kankunonye kupaka lasti wodi kansoke njo ininge gondi ya Joe no spark na imwewe. Ekisembayo Don Chris. Kampuni ena abantu era bagamba mbuddala ddala Tour Travel gwe emirimu jombo otwala olambuza abantu Uganda mbwebweru talinayo wadda omulimu ogumu oli mufere obalimba. Era teri yadde omulimu batwala kulambula. Bwao visa nga bagenda balambula ebagimumma. Bagenda limebi. Don't tusindikira ku receipt yetu zitekewa tugiraga abantu bagirawo bati tukuyisa bubi. Hasina abo wano. Naye musajja wange sukuuta teyeetugaba nange. Eri kye basobola mukola waali. Tusindike ku receipt gy'olina oba ekintu kyonna kyoyagala tulage bannansi nga okiinaawo. Kankusindikira refund letter. Tumanzi kiziganyiza ne Devicom Musa tukolawo agreement ya refund. Devicom ogenda kugenda kuz'omwezi nga 3 nkuwa ensimbiyo. Gwe naku z'omwezi ezo nga 3. Okay. Kanogenda mawulire. Mbankuwa mbasikuwa. Gitutereko. Kubanga nalabye be mwakuta amawulire. Ne agreement zetwakanyizaako bazisobola zikutte mu ngalo baziwandisira. Ngende bakwatira amawulire. Kati ani abo mufera abo. Mbu mulimu muganda wa Seguya abanjiza emyaka 2 tomuwagayo kubira Seguya yinyini omubuuze kwa Seguya amanyi information yonna eva ku muvubuko yayitibwa Kevin. Esebo. Ati gwe kubira Seguya omubuuze ku Kevin. Okay. Mbabuuzako mwe n'abakyekumidde ku media ne Devicom promotion. Promotion. Byonna byebyo. Nze byantabula. Neke nyini nanyi byo tobitegeeza. Sibimanyi. Jinguwe yajigulawo nama yasoka nazigulawo eyo nama na grow Facebook rubira na ngamba mbu tugulone eyo kubenerika abantu bangi kumbe eri agitunda neba nayi Muzei Masembe gemanya najitunda zasa zeo baletera muganda wange Devicom tutemeteme ensonga omusajja ono gwendese kankwanjiremo nga makona yambwe banange ya omusajja ono gwendese yomu kubatembeta Don Chris omusajja ono gwendese yomu kuba twetala Don Chris mu mbozi mukati awo ng'osiriseewo anta nakugera ko kintu kituufu na kimu basimu ne banyonja bategeeza abali ku mimiti tanayoga kituufu na kimu ani yamuleeta mu anniversary y'embozi mukati nze namwekanga bwekazi batamugula basimu n'agaana okugakwata naye nze omuntu yatwala ya Don Chris yali mwami mawa ye yantwala wa Don nagamba nongaga muzibu ngali eri kugundi ku baito batya kali akazimbe aluna moro eneno entinda nze Muzei mawa yantwalayo bayizitwa ine jingi woyo era jingi yomu kwaso kusayo video abantu mu comment section nga basaba namba ya Don Chris ne email address ye nayo basangibwa era otwama lokola story eyo nabocha yatuwa dollars ali si 10 jingi yatuwa dola 10 abantu bameka twalinze jingi mwami mawa twali batano ndowooza mitwala 3 n'ekyenzijukira nze nafuna emitwalo 5 zezo kakati wayitawo ebbango manyize siri nnyo muntu semanyiza nnyo bagagera ndi okugamba nti oyo mugagga wange ongamba abantu nti oyo mugagga wange abadde oni wange ebyaddala kakati ekitegeeza wakali emitwalo gye 5 naddamu ne musanga nyina we namusanga nangamba oli otya mukulu ne mugaji nta nanga si ono sikuta namugamba oyo mukwano gwange tulinde naye muganda wange ebbanga nampa emitwalo aga 2 emitwalo 25 kati nenziramu ne musanke wajaluunaawo
nampa emitwalo 5. Mitwalo 3. Nenziramu ne musango yali mujjamu awo era ng'agenda n'ayimirira. Nampa emitwalo gyali 10. Tuyingidde 4. Kati neza bane musango ku papazi wali kivuba kyali kyani. Nampa emitwalo ginanga kati okuva na leero buli wonsanga nkutadde ku mitwalo emeka 5. Namaya kati omugagga settings akamanyiri kuba namanyirira. Era we yakingamba nze atuuse kuva mu bwanganguse ne mpulida akoze video ng'akomawo. Alina video yava okukola ku saa 12. Ffe tumanya akyali eri. Niye tonda President Museveni ekyo kyokoze Dr. Chris byako bino ekyamagezi kwetu na mukulembeze wa ggwanga ekyo okoze kituufu nnyo. Nangamba kutadde ku mitwalo emeka 5. Kyo yagikuwa. Ekwolo yampa 5. Ngamba we yakusanganga ng'akuteeka ku salary. Kati we twali mu anniversary y'embozi mu kati. Wakyakala ne Martin. Nayagala okusoma Martin ng'ate n'okulwana yayagala olwana. N'alwana okulwana. Okuva olwo saddamu kunyumya naye era mbalina muteeka embeera ze nga sinyumya naye. Era awo nakoze yali ku papazi yajja n'abasirikale. Abasirikale? Doni kulisada tambula n'abasirikale se. Baki? Nga bamukuuma. Doni kulisada tambula n'abasirikale nga balina emmundu enene n'entini. Era bajja ku papazi ne bateeka emmundu wansi ne bazirinnyako. In fact ko nakubeera muzeyi Simakula kuba yali China papa. Namukubira essimu ne mugamba omukulu Doni Kulisi. Azze n'emmundu wano ne baziyingiza mu kifo. Era saamunyega. Neza bwe musange wajaluna era saamunyega. Neza bwe musange ku mukolo gwali ki wa Edikenzo. Ku Yidi. Era yali ne ba Mwami Duncan yawo ne wono lidio bo wabukedde nga bali awo banyumya. Era yajja kutebo kwe nali ntudde era saamunyega. Kati bagenda eri yali anywera omwenge. Nantumya. N'atumya oba musirikale wani mu gendo ogamba omukulu oli ajje. Ne mugamba gendo omugambe ng'anye. Sina kinne kyemwetaaza. Era saayogera naye ekyannyiza. Ki? Kuteeka ku mitwalo 5. Ekyasooka ddala nakolako interview implant nijja kugitwala ate ez'obuweerereze gano. Nakolako interview wa Kachumbali. Nga njogera ku bintu bino kati ebimutuuseeko essaawa ya leero. Wamulabula dda? Waliwo omwana eyankubira essimu. Nangamba Doni Kulisi yanzibye. In fact omwana obajjingo yamunga yali mukyala n'entako ne story n'engigambako Faruku naga tujja kugala mitalireko evidence. Ngera waliwo omukyala omulala era mukwano gwaffe era ne yali mawulire. Naye alina omwana gwa miliyoni 3.4. Meka? 3.4. Mukwano gwaffe? Omukyala oyo kati ali bweru. Nenga yali bawe yali akola babirako ku Zai Plaza. Miliyoni 3.4 yazibba. Omukazi abeera nnyo mu inbox yange abinga nina bigambo ku Faruku nanga nsoka enfuna obujulizi. Omukazi nasireko receipt yawo. Faruku nangamba sooka omuleke. Kati omukyala n'ambulira ebintu bingi Doni Kulisi mutwalako ssente ebiki kane nkola interview omukyala ng'agenda bweru oba ng'agenda bweru. Okay. Nenkolako story wa Kachumbali ate nze saayogera mu bubi wabula nagamba Doni Kulisi. In fact olw'okuba nti Doni Kulisi abamawulire abasinga yali abawa ssente Kachumbali muti yabiteekayo. Yabitemamu? Kati kyemanyi ndowooza agenda kubiteekayo. Okay. Ne mugamba Doni Kulisi waliwo omuntu akomplaininga kuba nasooka mukubira ssimu. Yennyini. Nga teyitamu. Ne muterako ne video. WhatsApp. Ne muterako audio. N'agiraba ku blue tick. Kani nkole wakimanyi nga nti waliwo omukyala complaininga agamba Skype yamutwalako ssente ze. Naye nze nandirowoozezza nti omukyala ono management ya Skype emukwasaganye ng'ensonga ze alabe nga afuna kye yasasulira. Ne mbagamba kampuni zonna ezitwala abantu ebweru nga mugenda kukola kampuni nga zakubba abantu bannayuganda kyemukola si kituufu. Nga ne Doni Kulisi n'ekisooka kya byonna speed kwotuweera ssente esusse. Era nagamba kwotuweera esusse. Kuba naye wali oziriddeko. Ne mugamba speed kwotuweera esusse. Simanyi oba onaaziwangaaza otaabe nga Doni Bahati. Ne mugamba waliwo omusajja. Abagagga we bali abali bazze. Era nabamumenya ne nga Kachumbali. Asooka. Waliwo omugagga yajjanga ku gundi wano yali Focus bala chene yalo emunyonyi ey'amaanyi ennyo bagiyita bati yali ekyemmanga awo. Autospa. Waliwo omugagga Doni Bahati ani. Bahati. Wa Bahati yajja mu bbali olwasooka okumulabako.
n'agamba ayite omuntu asinga obuwanvu mu bbaala ne bayita omukazi n'omusajja n'abayimiza ne bagamba bapanka ecupa z'omwenge ne zambuka bweziti naye ng'eccupa mitwalo 45 asatu abiri oba yaliko yalise 15 ne bazipanga kugamba bazipanga omuntu wakoma nga nazo ezikuma nalagira abantu bazinywe uyo mugagga obadde bahati oba eryani teyadda ne mugamba amannya kachumbali nga obuzo balaba ne mugamba Doni nassa wano yasubira luzira ne mugamba kati Doni kulisi era ne wale kyalo bayita Doni questions yako akola etaka lyakawala ne mugamba Doni questions kyali wange ne mugamba ikola ne yaliko nga ina ku sente ne kati ne yali Doni yaliko nga ina ku sente ne mugamba ne yagattaka ne mugamba speed ko tuwa safe tuzaniza ne ona amalo okugwamu era fe tugenda okusekerera Doni kiyakola olwalabako ebimu ebyo n'ebirala byali bingi ng'akubira Jobless biliyoniya kisajja ekyo kinjagaza ki Jobless yali anzisi yakolokota andi Jobless mu kubanjigiriza ogenda mu gym kuba yavu mu lubuto nsone tulo olubuto lwake nanga yanganyira obuto lulinga entaana n'owetegereza nakwata video netegereza olubuto lwake nengamba yeye oyingire gym kanyingira gym aliddamu okuva omulundi ogwokubiri kati ensobi yakola yagamba mbuzi badde mu inbox ye ya Doni kulisinga musaba sente era agenda kumusindikira message nga azisina message ya neji era sina lunaku lwe nasanga Doni kulisi nomugamba mpa teruliiwo ye yanneyitiranga kakati wonono okweti alimu kakati olwokuba nti nze sijjaga nti oba nali nabiti nali nengede naye olwokuba nti kampuni zino muzeeyi ezijja zibaawo kampuni ezitwala abantu ebweru zezitwala ab'empewo zezitwala n'abatuufu abantu abatunda amataka ebatunda amatuufu batunda n'ag'empewo kubanga bazetusa kutunda ttaka lya mpewo kubanga togamanyi kituufu ekyo kati bali yaguza akawewo lero n'aguza jingu wano awatuufu wanaja n'aguzaawo focus wanaja n'aguzaawo ajaluna mubiru n'aguzaawo kimbo n'aguzaawo dankani abeera abeetolooza bwetolooza bwati kati twali tuli awo mfakiriza jingu yasoose okunkubira era nange yankubidde nange omugagga nangamba omugagga ayiseemu nenga jinguze ne ssaawa sijja genda ku bigambo bye ayinza okuba nga adde akiyiyeeko ng'akamuleke bwagenza okukya ku makya ng'ekitimba kijjudde kikyolaba mu bintu bino byonna ebizze bibaawo oba nga bifo nga tetunaba kujja ku biki ebibadde biriwo waliwo ku bagagga abazze beeyita abagagga ne bamaliriza mu mbeera y'omu n'ono mukulu ngaani basinga obungi menyerayo basatu twaleke kuona kati akyayokya oba gwe batusembyayo anti tumusembyeyo kuba tugenda mu sitole ye waliwo omugagga bali bamuyita Michael Ezra waliwo omugagga bali bamuyita Michael Ezra Kampala Uganda wano yajjirako mu kisaawe Namboole yajjira mu Nnyonyi omugagga yayagalako okugula ttiimu ya Manchester United Manchester yali yaki yali Chelsea oba ya Chelsea bajatula mu comment section yaba Uganda genda Bungereza yajegezaamu naye ngera sente azirina abasinga bonna bajja mu kulaga yajjira mu Nnyonyi Namboole mu helicopter yamaliriza ne kapaakinga natula nawo omupiira n'asala nako bwati namuterawo Namboole era kati batera Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Michael Ezra essaawa ya leero singa ompa obudde n'oŋŋamba munoonye asobola okumbula teyalwawo nno teyawangalirawo myaka 2-3 tegyawera yalinga kire kyankuba wa yalinga kale akamyaso kaladwe kayitamu ne kagwa kubaga kakibunoomu nkufuna tuba tuli awo ne wajja omugagga Bani White nga bakyali bapya bano bali fresh bakyali bapya ate bakyayogana okwogera ne wajja omugagga so kati yagenda na South Africa gundi yali wa Bad Black Medicine Ntongo najja n'abeera yalwana ne God's Plan n'afuuka God's Plan South Africa no wava abagagga wavaayo omugagga atambi yali ya mutima mulungi bambi omugenzi Ssemwange yafa
oyo mujjemu ekyo ekigaali omugagga oyo yali wa mutima mulungi bambi eyo ekigaali kyoyo kati Doni mugagga kyamugjawo okufa yayinako abalala awo abasigalawo mwalimu niwajja omugagga simanyi Doni Bahati niwajja akajje mu gavana nga akutte ekisawo nga mulimu ngoye wawo neyajja n'asula ssente mu gavana n'amaana azisaba niwajja omugagga Bad Black naye n'abeerawo awo n'akyankalanya Kampala niwajja omugagga Brian White naye n'abeerawo n'atusumbuwasumbuwa niwajja mulimu n'abajja kati ng'omugagga Sipapa naye yali mugagga naye mulimu n'abajja nga mu mwezi bakanga omulundi gumu nga Doni Nassa Sheeka gundi omulombi w'edduwe Nansana Seeka Umaru waliwo abagagga b'omwezi nga mu mwezi alabika omulundi gw'omugagga Kalasoka Okoliroko Sheeka Umaru Nansana omulombi w'edduwa ate Sipapa ya abaddewo ng'alwana ng'era alina n'abantu bayamba ekituufu kati niwajja omugagga ye teyasala yadde ekibuye ku laawundi yabeera ku TikTok okwennaku ezi eyali ow'ekinusu eyawa bagundi emiliyoni 10 bali bamuyitaani yali alina kinusu nga gundi nga muntu agasaako kinusu kisaako kinusu yalagako Makone essaawa mbu ya miliyoni simanyi mmeka yoyo ono omwana omuta abakakati abyani mama oyo mpya ne waliwo omulala yaliko emabega akaawo nga logo ye ya kinusu bamuyitaani ne kujjako Juli naye ye mugagga ebyaddala zawedde ona yatola kamiliyoni ebweru ye mugagga ebyaddala kati mulimu ababaddewo ne bawangaalawo bano bonna bamaliddewa mubozi omenya kati abasinga bonna benzemenya abamu bali mu kkomera abala bafuna passport nga president akyali kwokya bafuna passport ne bagenda naye muzenze kyene ekisinga okuleeta ebizibu bintu bino byonna be bagagga baffe bano abajja bambi nga baagala kamera zino kamera problem kamera anti buli amuwaana omugagga kulisi oyo yawaako omugagga Lwase miliyoni 12 mu kamera n'omugagga obadde omwerabidde omugagga Lwase omugagga afuwe Masaka ate mbadde nkoze kwayo gutuyina mu tayikuni gutuyina mu bendo ly'e Masaka obadde okoze ensobi ey'ekika ekyawo wamwe miliyoni 12 mu kamera kamera wevayo n'amugamba amuwe atwaleko 2 Lwasa n'amugamba olimba era ag'omugagga akavungano kaali eyo nga Doni ayagala 10 Lwasa n'amugamba olimba zonna nzitwala wazimpadde mu kamera oba yamuwa 10 nga ayagala atwaleko 2 mu amulizi 8 azitwala zijjukira we yazimutwalira kakati omugagga lwagenda okukola interview ayita muzeeyi agenda kukola interview kati muzeeyi ajja ne Masembe najja ne Cookie najja ne David najja ne Focus abaleeta nga bangi omugagga n'asooka abeera confused nga yakoze budget ya mitwalo 2 ga muzeeyi kati ateekeddwa okukakasa bano abalala booleese bwakasente nkalina najjayo akakadde n'akabawa kyova olaba nti abagagga nga abantu nga Mawola Mama Fiina bagaba naye balina we bajja kati abagagga bafaana ebiseera bisinga ati balina we bajja abadde ne kampuni yagyegaanye kampuni yagyegaanye siye yagyegaanye bulijjo mu kamera agamba CEO era yali agambye n'okusiba Junior ng'ayogera ku kampuni ye era ebimu ku bigenda okukuumira ndowooza Amini okubanga ye akyaliko kubanga yeewala kamera ate engaba ye si ya maalo eno naye si ya kamera si ya kamera engaba ye yamanya nti muzeeyi yeetaaga kintu gundi ekyo nsobola kukyafodinga kati wadde mba obukavaayo oba obutavaayo naye bano abagagga baffe buli ekibaddewo kamera Doni Kulisi bannange mu nnyambe Doni Nassa bannange mu nnyambe oluwulire eddoboozi lye naffe ffennyini nti agenze Doni Kulisi aba mu banja naffe mwe tuli mu mboozi mukati mu anniversary yatumalayo ssente zaffe eza table yefaamu kuba mu banja okutusibiza ssente n'atazituwa kaakati kikyola mu nsonga z'abaana bano ensonga z'abaana mulimu bamaama baffe abadde balina otwalayo mulimu bakitaffe kuba ndowooza vidiyo wazitabye nga mulimu abakyala mulimu ne muganda wa Seguya
ninga Seguya kitalo muganda we bweru anti onyonye ebya family osobola okubeera parapara nyata n'atakugamba ne Seguya alimba waliwo video jinguzi yandazeeko kati ana ebintu bizibu waliwo omukyala yabadde Onikulisa miliyoni 6 kati omukyala oyo nga sente yayagala kudduka katabulidde musajja yasse n'abaana bamugata ojja kuyita mundeko omusajja kubiraba mutandika nti kati omukyala oyo kati yagumidde mu fumba agenda kubeerawo paka mulimu kuyitamu waliwo lisitizen nalabyeko obukyala jimuliza zakwata ng'aliwo amaze emyezi 6 omwaka ng'abawadda ku poliisi. Ekisooka kya byonna simanyi afuga Uganda oba kati yaani omutuufu oba Museveni yafugako Nakasero nga Kyagulanyi naye afuga eno. Lwaki oyogera otyo? Kubanga muzee muntu wabanga alina lisiti yagenda ku poliisi n'awaaba nti kampuni eri etubba poliisi obanga tekolagana na kampuni eyo kampuni ebadde yaayo anti ziri mbanda ziri siri pozi nga ziri fake kampuni ebadde yaayo. Mu bimu ku bantu bano be babbye balina statement ezimu ze boogera ne bagamba mbu yabagamba eno kampuni erimu omukono gwa Mutabani ono ayigiriza nti oluzungu investment tumwogerako tumutya sebo taa ngenda kwogerako naye fe olaba video ntubeera mu bibozi byaffe tubitwala serious bane benyi be boyogedde kampuni omusajja yabagamba kampuni erimu General Muwozi ontwale yagala genda mu basement era bakusindikira akantu kano kabuusa amaaso osana okugira bugizi bwoti fe tubeera mu bibozi byaffe tageza ne batuchima tukima sebo tuveeko fe twesonyiwe. Ekisooka kya byonna muzeeyi Onikulisa obanga kampuni ebadde nga weeri Sky Pin ekituufu kiri nti mazima agasembayo ag'enkomedi tebadde yiye kubanga ano mu Uganda tosobola kufuna license etwala abantu bweru. Ekisooka kya byonna bagamba okufuna license eyo ku account ena sente z'oteekeddwa okussaako. Onikulisa babeerawo nga ebikozesebwa akayimba ka Neekojji ebikozesebwa waliwo amuli emabega wabeerawo era kampuni bakulimba nti evuddewo evudde mu luumu eno ezze mu luumu eno evudde mu linnya Sky Pin tujja genda ojulira waliwo endala kampuni ezze essaawa ya leero kampuni nyingi wane zize zigwa nga era bannansi zibabbye gavumenti sana teyakyekoze olw'okuba nti zaayo weziri kampuni waliwo ye Capital Chicken yanyaga abantu netukola n'emboozi mukati w'omusajja eyajja n'omukyala waliwo ono w'amataka yeerangirira nga amaze okubabba yaani ono omusajja yalwa nnyo mu mataka Jumayi n'agamba mpeddemu naye nga bagamba yabba abantu ebyabba simanyi 100 ebyali mubanjibwa ne kampuni endala nnyingi wala kye zikola zikyusa bukyusa ne ziva wano ne zidda wano Munnayuganda ye n'asigala ng'anyigirizibwa kati ova olaba nti Onikulisa wagamba nti kampuni eno siye aba teyewaayiriza kubanga ekiro kiri nti Onikulisa adamula n'abasirikale babadde baaki ani abadde abamuwa kubanga atamulako abasirikale 3 2 nga balina emundu ennene balina ne zipisto era ku climax yabakubira ne bajja amajja agakuuma pulezidenti ne gajjaawo nga gazze kukwata Martin naye kyamukisa mungi nti nja kusobola okwebaza ekitongole ekyo ekyajja twayogerako n'omuba yali omukyanyina okumulamula makini tumunnyonnyola n'alaba nga oli ali mu malala ge n'agamba mubireke era Martin tebamutwala. Onikulisa okimanyi tusobola omuggulako omusango okweyita kyatali naye bano be yabbye tekuli n'omu asobola kumuwaabira. Lwaki? Anti Onikulisa wetegeze lisiiti ezo z'abawa processinga visa si yazigaba tewali gwe gyetegeze lisiiti ogisome okitegedde tekubano kuze nalabyenze tekuli asobola kumuwaabira mu kkooti akola hatiwaaka ye akolera ku mpapula kuze nalabye ejjunguzi yaddandako okitegedde yakolera program nga muze oyinza okugamba nkubuukingidde ekintu naye gwoteekeddwa okukyesabira obakuwa oba tebakuwadde gwamanyi era bano kkiriza gaana ayina mu babadde yasabira ne bigaana
ye akolanga broker era receipt ye wogiraba teriiko nti nkuwa visa Skype tatwala abantu bweru etwala nekugamba receipt kati Skype to and travel alambuza abantu muno tatwala abantu bweru tuwa and travel asobola okutwala abantu e Dubai okubalambuza osasula ekasese nibagenda balabako ebisolo Queen Elizabeth nibagendako Masaka yeyo company to and travel so kachobula nti bagenda kukaaba bakaabe naye nga according to receipt njogera ku citizen nalabyeko kubanga Bannayuganda bajja kunfuna oyo bagenda mpagira omubbi neze njogera ku receipt nalabyeko tewali kwezo receipt asobola kumuwabira mu kooti n'amuwangula receipt ziriko nakuwa sente balance wuno emisoso gyonna weeki waggulu kuliko kigambo ki Skype to and travel Skype to and travel kitegedde bulungi abamanyi oluzungu bajja kutuvuunulira bulungi tour and travel meaning yakyo ye alambuza abantu ate ifakite eyo receipt ye nkugambye akubuukingira broker gwe era kyovula nti bayita gwe ogenda okola interview tebayita ye kati okujjako nga baganda bafuna tulaga receipt neze njogera ku zino ze nalabyeko zibaze nazo omanyi wano muzeeyi mu Uganda we wantu macho linakera business ye nga yakubba abantu nga government ekimanyi ngenda kola kumusajja yali ku gundi ku ola parking kadde kala kizimba kalwa gula wakaita Indigo omusajja yajja yava South Africa eyo manya abana be South eyo bagezi bakasodde gye bali bafusiza amalobozi omusajja nga apangisa omwaliro mulamba ono je yava yo manyiyo onamutema atema kulisi oba ategeddeko ebitonotono namanyi nategeddeko bitintini tusooke n'omusajja oyo eyapangisa ng'akola omwaliro mulamba kati omwaliro ogwo bane Bannayuganda tuli desperate twagala ebyenfuna waleetanga emiliyoni n'ogimuwa kaakati nga buli wiiki akuwa emitwalo 10 buli wiiki nga buli mwezi akuwa emitwalo 10 ng'amuwadde miliyoni naye nga miliyoni ye yeesigalayo anti muzeeyi nasanga abantu basimbye layini kutwala miliyoni kati womuwa miliyoni 3 omwezi ofuna omutumye emitwalo 3 naye nga miliyoni yeesigalayo bw'ojagalya wokola ki wogikima kati omusajja yatikkula abantu mu myezi egi nga afunye tugenda okuddayo ng'omwaliro yali ku Indigo tiyali ku Indigo naye nga yali awo nkubaka enkadde muzeeyi tugenda okuddayo ng'omwaliro mukalu abantu basakaye batula wali kati jjukira mulimu abantu bebabbanga abakulu nagamba gonsonyi omusajja nagamba namuwadde miliyoni 10 ko mukazi gwonyumya 10 nalese miliyoni 2 kyokka miliyoni 2 bezza akamalayo emyezi ng'esatu bezza akamalayo weeks nga 3 ne bamubuuza zadde zaki nabuuza mune gwadde olese zakisi nabba abantu smart omulala kaheno katono ye waali era onaaba omunoonyereza namulaba dda yakola woofiisi ekola bweti ojja okujjuza foomu ya mitwalo egi 2 ayina bugundi bulinganga obwo okujjuza foomu emitwalo 2 emitwalo egyo 2 akunoonyeza foomu kuliko akunoonyeza omulimu bawula ne ssente nkufuna kaakati mukuwola ssente basindika omuntu najja n'akulambula ewuwo kati omuntu amala okukulambula ngazzayo lipooti ti muzeeyi talina bisaanyizo bimukkiriza kumuwola ssente z'ayagala ekyebiri kyo amaze ddo kiwaayo naye oli omusajja oba mukazi nannyini yakola ekintu ekyo ayinza okuba nga onaku asolooza emitwalo 60 20 kuba osanga abantu basimbye layini nkufuna awola akunoonyeza emirimu foomu ya mitwalo emeka 2 obubbi obuli awo
tobulabanga aina yali afunidde emirimu tasobola kabere okukola sente tasobola anti nkugambye gobasindika okujja okucekinga agwa ripoti n'agamba okusiza muzeyi sente zasaba ne bizinesi ye tekisoboka kati ogenda kuwaabawa kuba gamba nti ono omusirikale yakebera bizinesi byasomerera bwali awo ali mu tawuni wakati wafisi nnene era enyirira bulungi nnyo ali awo abba bantu poliisi ne gavumenti byonna ebitongole biki tebimanya ku nsonga ebyo baaba bimanyi lwaki tebakola ne bakuba dankani awo ne bakuba luutu waawo olwa luutu nze mwenyini sitole ngenda ku poliisi awo ekibuye ningamba omukyala gwe nasanga waawo mbu waliwo abateega ne mugamba emakindi awo ng'okira ku kikuba ekivaamu eno ku paka lasiti enkadde bakubirawo abantu owa poliisi n'abuuza so what ne mugamba kati n'akwata peni nadda ku bibye ng'alaba keesi gy'oleese teyina kati ate kati wano baavuddewo naye kalwala kiri ekikuba ekikkira kigwa waliwo ne wansi waliwo ne buuloogi eyo ate bakubirawo kati okufa obufi bayitirivu bakubirawo kiri ekiva ku Isabella ekikkirira awo bakubirawo basobola kati bagenda kuttirawo omuntu poliisi eba ebimanyi nze luli nali mu tawuni ne ngenda ku mmega awo nali nyambuka ku mmega ababodaboda banakwata pikipiki z'abannaabwe nga bagikutte ne beesika nga bagisaamu jjegere nejjukira ku mmega ekima nga luka poliisi awo nengeno akapoliisi ako abadde nali era nali ndisomyeko eyo wali aliko Shakiro oba Sharon omukazi oyo nengena ne mugamba ogayanziramu yakutunuliranga ekitagasa ng'ayimiridde wati mu kapoliisi atunudde kati mba nvaayo omusajja wa poliisi owa bodaboda omu naŋŋamba enkula yeyambye ng'ogenda ali ku poliisi okumenyeka mbu ogamba oli omukazi naŋŋamba ekijolaba egenda awo oluba okugita percentage endala ekkirira wali poliisi y'oku Mmega ekolagana n'ababodaboda b'oku Mmega okukwata bannaabwe n'abaggyako ssente ne kapoliisi k'oku Mmega ako ne kafunako ssente percentage bano be basinga ofuna simanyi DPC oba atwala Katoyi atwala n'eyo oba yaani naye njewo okubategeeza ku CPS yetwala awo njawo okubategeeza bakabafa aba poliisi ng'e mugamba nti poliisi n'omuntu w'abantu kapoliisi k'oku Mmega nkwala omukisa okubategeeza nti bakolagana n'ababodaboda b'oku Mmega bakwata bannaabwe ne babasiba wasasula emitwalo ebiri kapoliisi kafunako omutwalo ne basigaza omutwalo kakati nalabye akatambi ka Don Chris manyi wakalabyeko nti yaliko mubanoonya gwekali kakati bw'otunulira Don Chris okusinza ku mulimu gwe yagenzeemu 8 ku 10 abagukola nabo baffere yage yali atunda amasimu muzeeyi abatunda amasimu bagezi mukatambi akatambula akabanoonya yennyini yakyogerera tunda amasimu naye bankozesa kakati okusanyisa layini Airtel simanyi biki ku Shoprite we yasookera esebo era yasibwako mbu era kufera abantu akukyanga kati awo weebuuliza nti wokakasa nti kampuni eno tebadde yiye omuntu adasaza alina esiringi 10,000 nova from nowhere nogamba okoze kampuni eri mu biliyoni kakati akatambi yagambye nalabye nga yali azze mubanoonya naye nga amasimu muzeeyi ku mutaasa awo tosobola n'obugenda ng'oyagala simu ya mitwalo egi ogifuna n'oba oyagala ya mitwalo egi ogifuna naye bino byonna ekisinga okwewuunyisa tibambi gavumenti yaffe ennungi twagala ennyo teyambye ku munnansi kubanga abeerezaawo obulamu bwe Don Chris amateeka nga gagamba kampuni ezo okugulawo eza betting biki oteekera ku akawunti basooke bakwate ssente ziri ku akawunti Don Chris zeyassaayo basooke bawe munnansi babayite bagambe nti muzeeyi abadde abanje miliyoni 10 kasooke tumuweeyo 5 agende yeetetenganya nti Jingo adde abanje miliyoni 3 kasooke tumuweeyo ekitundu nga batwala ku ziri zebawaayo ng'omusingo zebalekayo ng'omusingo wabula watali ekyo bagenda kutulowoozesa era nga kyekituufu ti zino kampuni zibeera zaabwe baziteekawo kubbirako munnansi kubanga essaawa ya leero nze sinaakola mugezi wa poliisi ng'avaayo kwogera oba abayogedde ne bagamba batya eggulo abapoliisi bali mu kunoonyereza
akunoza kwa kwekutwe kuba basobola okunonyereza emyaka 10 omugenzi Katolo Bwama yagenda mu parliament namwabiri obutasoma yatuuka kufa nasanja kuggwako omusango kyali mu kkooti naye ng'emyaka egi yagimalayo ebibiri n'abikuba n'agula emmotoka n'endala zonna omusango gukyali mu kkooti wano basobola okunoonyereza paka emyaka n'emyaka kubanga essaawa ya leero gavumenti Doni Kulis waali awo singa gavumenti ekikkiriza nti alina omusango wano Interpol weegwirawo era shaba mukimu yesya oyina olwali obujulizi ne buvaayo nga yabba ssente z'abantu mu lukujjukujju bw'atyo Interpol poliisi y'ensi yonna bamukwata ne bamuzza naye nze ensembi y'okulaba vidiyo ng'alaga nga yeetondedde Pulezidenti Museveni ng'alaga nti akomawo wano Uganda nti akomawo wano okulaga nti tewalina omu amutiisatiisa. Don Kulis agamba mu bonna abazze alayira okufa enkya teri bwagenda kwowadde ebibiri mu butambi bwe bwasoose fuluma yagambye sente zaabwe yagenze zinyonolamu bukyala bweri abonyumira ajja kudda talina mutawaana abonyumira ajja kudda ekyobutawa abantu sente kiyinza okubeera ekituufu kubanga Don Kulis asobola okukomawo wano ne bamukwata omanyi osobola okukwata embuzi n'ogisamu omuguwa n'ogitwala ku ttale era osobola gifuusinga kulya asobola okukoma wano Don Kulis ne bamukwata n'amutwala eruzira ne yeebaka n'abeerayo ate gavumenti tekkiriza muntu alina ssente ng'ezo kuzituulira baba beetaaga zikole kitegeeza mu bbanga mpaawo kaaga baba bagenda kumweyimirira tumukube engatto bale tuyinza kumuleka tuba tugenda kumukuba ngatto mpozi nga zemu kubana abasirikale be naye kaakati essaawa ya leero Don Kulis engeri gy'adde ayagalamu erinnya lye n'enzimba gy'abadde azimba tayinza kukomawo wano nakkiriza genda mu kkomera era mpozi nga bosi we yamugambye komawo tulemu tuzimbe ekintu kibunanga abantu muzeyi mu Uganda tewaliikana kulayo wano ebintu bibiri omuntu okukifuna oteekeddwa okuba nga oli w'amaanyi oyo akazo Bashir TV gye yakola tosufuna kufuna kuli bagiyita simanyi ku license simanyi ku license nga oli Muganda nga gwe Kamoga tosobola bagamba zaggwayo wogenda nga oli Muganda essaawa ya leero nze twaliko ne focus awo omusajja lwatukubira obulanga alina ebintu bye byakola ali mu gavumenti w'amaanyi naye yagamba URSB okufuna license si ey'omutindo yayitira muntu mulala eyamugirayo license n'agamba omanyi lwaki munange nze njoga ya Luganda n'agamba era kampuni yange nagikwekamu omuntu omulala niye kampuni yange ate nze ndi munga mukozi nanyini kampuni kitegeeza ono Don Kulis wajja n'agamba mbuze kampuni wererete papula sinze director mutuufu yetalimba era bayinza okuleta empapula ezo nga kampuni nga eri mutu mwini nga eri mutu yaguma nawe ati tunule gyenvuddewe yali ku Shoprite ng'asaza layini wamala okusala layini eno wabba ku Bwanda eno wabba obusimu 365 nga byabeeramu ng'ayiya obulamu n'agaana kutunda amasimu watunda amasimu n'afuna omukazi omukulu n'afumbirwa n'ayingira mu banoonya n'ayingira balati awo wafunye omukazi omukulu n'afumbiddwa kati mu kufumbirwa eyo kati eza ku mukyala gwe yafuna eyo gyetandikira okugattira egiraga manyi omuntu ono adde mugezigezi newandika ebintu byabwe awo yatandika okugattira najja omanyi abagagga abo munanga abasinga baba batundako paani buli mugagga yina aba yatunda paani yatunda endagala batunda amanda ebyaddala wa aba awuddisa gwe kulaga ddayo otunda epaani ali mu ssente kati Don Kulis nze bwakya kumakyanga mpula enya Don Kulis kakati ate yafanya okulanga akavalinga bakagulawundi egyavudde kubanga weebuuze kati bino ebbanga nayo yabadde mu mawulire tetulanga katambi kano kubanoonya nze bera sikalabangako kitegeeza we yafuna ssente ndowooza yagana omwana ali mu IT ebyo mu mwaka togeza n'obita ate abadde yakwata abaana b'amawulire
nga abayina bwati mu 5 naye lwakuba nti ekiba muzeeyi nti ku bantu nga bano kati nga Don Kulisi bwakera kubacha nakola company abaako abantu bawe emirimu yadde nga wawa ina bakosa kati Captain Scooter omulaba ayinza okwetuga abadde bwekimanya Don Kulisi agera okufuna Captain Scooter abadde yakwama ng'omupiira gwatuula yatubira kubanga abadde abeera kigungu eyo nga ayinayo night gyategeka naye ku night bamugoba kati omupiira gubadde gwatubira kakati ne Captain Scooter olwokuba nti abadde naye ayagala obutaala sika immuruka zirida mugaga za data mbula nazo ate tumanyi yali agula oba mugaga ebintu yagenda ogenda nga tunzeeko ebimu omugaga yali ebintu kyokka okulaga bannayuganda abantu bonna abatulaba nti ebintu bino ogwa poliisi ebimanyi bulungi muzeeyi ng'ali wakwamula kusaba ntebe toyitawaawo ekituufu tosobola naye Don Kulisi yeyitawo bulungi n'atambula n'agera bagenda kugamba badde ng'agenda nadda naye baŋŋambye tatwalanga yadde akasanke kasooka abaawo kyembadde ngenda okugamba mu bbanga lyonna ly'olabidde ng'alanga kampuni tukijjako kino ekya Tour and Travel kuba ye mu bigambo bye naye nnyini yabadde ng'akyogera mbu nfunira abantu emirimu kampuni zino ezisinga ezitwala abantu gwe kennyini olinako bakyali baabali batuta abantu bu vidiyo ku kisawo obulaba ngo abaana bambadde uniformu balinga 10 mu kalayini bagenda Don Kulisi wolina vidiyo nemugi wali olabyeko mbadde ndaba vidiyo ye munnyini nga yeekutte ng'ali South Africa neyeekwata oba ng'ali Canada ye mwennyini akatwalo we tuli twatuuse dda ababoys adeeyita na boys n'apostinga naye Don Kulisi ku butaala gy'adayaliramu obutaala naye yanditutte mulema Dubai yandimukutte vidiyo gw'ogamba Don Kulisi tatwalangako wadde wawe yagaye tatwalangako wadde kanyonyi tatwalanga yadde kamunyeera kyokka kampuni endala era weeziri wano era zisirise era zezimu abantu bagenda kubayo bakaabe weeziri wano gavumenti eziraba basirise bagenda kubba abantu muzeeyi ekisooka kyabe n'abantu baavu mu Uganda abalina anti gwe bakuba nti balina ssente ekiro gendako mu bbaala abantu abasinga obwavu oba obukaaba omuganda wawakana akagero k'abaganda bagamba kaaba mpola oba yakisanta nti obwavu omuntu obukabira kannya katooyi kekapa kati ako ng'oli mu ttooyi weggaliddeyo eri gyokabira obwavu baganda nawe obwavu bungi gwe nga gwomu kati mu Uganda abantu abalina ssente bayina abaavu baavu obaddume nti omukulembeze w'ekibiina kya Nuupu ku lunaku olw'emmandi yasolooza akawumbi nga kamu ne ssente ezigwamu niyo omanyi giziraga mu campaign kakati omuntu omu naleeta miliyoni 4 omu naleeta 3 10 muga nti abantu baavu nga bamuwa bubi bayina abaavu baavu nnyo ate majority esinga y'abaavu naye ne bano abaziina tebazita era wano mu Uganda weewantu muzeeyi omuntu wakyasiza okera ku makyanga alina obwongo nze ebiku bingana okgenda ku kyeyo si bingi nandiyagadde nnyo okgenda naye ebiku bingana okgenda ku kyeyo wano mu Uganda weewokka omuntu wakyakedde ku makya n'ayiya kigurupu kye n'ayiya kikampuni kye nabba munnansi nga gavumenti naye egabanako awo wenkubuuliza gw'ojja n'ogamba kampuni eno eri Tour and Travel abantu abo ku mitimbagano gyabwe batwala abantu era lino olaba ng'ali ku Queen Elizabeth ataddeyo vidiyo ali ku guno omukka gw'eneeno bapolitiki gye babeera ataddeyo zi vidiyo omukulu ono ye abadde abulinawo kati abadde atwalawo Don Kulisi yali yakola kampuni ye era kino yali yakibalanga bw'ayagala tabadde emyaka ng'ena nti ogiwera emyaka emeka ngenda kubamaliriza kyenjagala nzingi kino yali yakiseetinga dda tekyamuguddeeko bugwi era yakibala ne mukama we nti wetunaba tubawangaddeko nnyo emyaka emeka tubabbe ze tubabba
waliwo akasisa yagambye tugenda mu kulonda mufuma Uganda mwe mulagawo yababuuzizza ati agamba president Museveni akisajja kama majidda mufuluma tugenda mu kalulu naye ate byonna kyensiza okwewuunyaamu Sseguya ku passport ziyakakutula okubanga muganda we teyamutwala bweru muganda we mwali akaaba era mwami Sseguya nkunyiigidde nnyo bye bituufu ati muzeeyi omuntu yenna ng'oggyeko nti baganda baffe tebatwagala naye omuntu yenna abadde asobola kulowooza ku muntu wa famire ye mwami Sseguya alina obusobozi obutwala muganda we mu Amerika n'amufunira n'omulimu okuggyako ng'oŋŋamba nti si muganda we oba ng'oli tiyagamba ono omanyi byanjawulo muzeeyi nsobola okubeera awo nengobako ebintu bya nga mbeera gayaza g'obeera Ntebe twewuliza ku simu oti ndi bulungi ng'ate gwe ndi bulungi naye waabanga Sseguya yafuna okumanyisibwa nga muganda wali desperate ayagala genda bweru ayinza n'okwega ng'ate yamutwala ewa Don Kulis kubanga Sseguya ku bagagga babadde alina ate ku show ye Don Kulis y'omu ku bo abagagga balanese okubomba bw'abanga yategeezebwako muganda we ye mwennyini n'amwetikka n'amutwala mu tour and travel Sseguya oli mubi nnyo siri kusonyiwa omunenyeza wange oli omusajja yamaze okukonfaminga mbuza abantu mbatwala era ne mbafunira emirimu tatwala Don tatwala abantu bweru abadde alambuza abantu muno yalambuza ani gw'omanyi muno era muno abadde okusinga alambuza abakozi be ne bakyala be ng'abalambuza ku Vox bannamawulire mu ambiyansi mu gavana naye tatwala abantu bweru kubanga Don Kulis n'emmotoka ezitambuza abantu okusobola akasese tazirina waliwo naago omugaga nti emmotoka abadde apangisa mpangisi tagulanga ku mmotoka agonango weegali abadde apangisa mpangisi yakya ku makya ne boosi we ne bayiye ekintu kyabwe nga kyakubbirako munnayuganda oba munnansi nga kyakubbirako muntu omuwejjere kye baabala kiva tumbadde bamujjako $5,000 leetayo $1,000,000 tozireeta mulundi gumu azijja kumenya ofuna akadde kaleeti tukuwa erisiiti gwe ng'otwala akakadde nga bakuwa ekipapula era ojja kwekanga nga baganda baffe abakugu abayivu ennyo bwe tukyasinza okukkiririzaamu balooya bagenda kuwoza omusawo gwa Don Kulis weekange nga ne bana abayesese bagenze kubasiba nga babasibira ki anti ekigambo looya okizza mu Luganda kirimu ebintu bingi wasobola okubagirako mwami President Museveni omwezi ogwo guwedde abadde nga ali mu kutambula mu region ez'enjawulo yali eryantonde yasindika obuwumbi kambogere mu Luganda 220 mu Greater Masaka nga zino sente zigenda kubeera zaaba ba veteran obuwumbi 2 mu Greater Masaka kakati gwe baziwa president wabeera eryantonde abuuza wano yali afunye ku ssente ezo mu balwanyi abaako ababanyi bayita abamanyi mu kitundu ekyo bamugamba mumpitiye gundi avaayo ambuuza gwe bakwasale bagalaga president nze ndono siyana ntambula sana emmotoka sifulanga $10,000 bayita abantu nga bana ate mutani wa gundi nti gundi taliwo ne waliwo mutabani we ne mutani ne bamuyita n'agamba tetufunanga wadde 2 president kyava abuuza minisita aliwa minisita n'avayo nga mukyala munyankola anyirira bw'ati avulanyizibwa ku ssente ezo amubuuza ssente mwaziwaani minisita n'agamba baakawa abantu oba 8 $2 million nkufuna kakati minisita Kiwanda yali minisita tourism kyava agamba nti ssente ze zaasindibwa president singa twakawa abantu omutwalo gumu nga buli omu afuna 5 nga buli omu afuna $5 million so bakawa abantu omutwalo gumu kyokka ye minisita ye yagamba baali bakawaako abantu 8 nga ssente ziraga zaggwawo ngenda kukulaga ekyaso president yakola president yagera olugerawo n'agamba omanyi olutata luyima terumala nte omuganda agamba olutata luyima terumala nte kasita NRM weeri
katugende tulabe Uganda seat naguwunzikirawo sente y'omubiri omusoni egenderaawo kaakati mbadde kunja kusiga ekifaananyi ku kiri nti bagenda kuwoza omusango guno nga basinziira kuli siiti Don Chris zabadde ng'agaba n'ebigambo ebiriko omanyi waliwo akagambo akabeera ku lisiiti wansi ase kati batera kasoma nga tumaze okugula ebintu kabeera eno wansi kabeera mu bunyukuta butini bukasita omala okugula mbu tekidda abazungu bamanyi balina gye bakavunulamu bajingo bamanyi oluzungu ennyo balina gye bakavunula mu luzungu lwaffe busimanyi if buy not return kabeera eno wansi kati tukasoma kati lwaya bagenda kukwata ebigambo ebyo bataputa amateeka ana abatudde mu kkooti nga abaja Don Chris miliyoni 10 agenda kusibira mu kaduukulu kubanga ekisooka kyabina alina backup ya gavumenti mbu wali wabaddewo n'amaje mbu abadde alinawo n'ekkomera weweekyanga nnyo Don Chris yajja ku papazi yali sheyani ng'ogyeko kibijigiri ani abaddewo omulala awo kibijigiri yasembyeyo waliwo omulala abaddewo ng'ogyeko kibijigiri sibajjukira sho ziba nnyingi yajja ku papazi n'abasirikale aba bakuuma Don Chris babiri nga balina emundu empanvu balina ne zipisto muno era nze kuba nabalekawo Palaso yali ayimba kabala kali awo waggulu nengendawo naye nakatuuka nga Don Chris wuuna azze abantu abo Don Chris abadde akola ebintu nga amenya amateeka mu bugenderevu ebitala nga abikuba gaasi n'agenda abali tagambwako kubanga abadde aliko olukomera emabega kitegeeza waliwo omunene ne kampuni eno yalibanga ye just kampuni Don Chris abadde kisiimuula mu kampuni mwami Don Chris abadde kisiimuula ng'era afuna percentage era ba accountant ba kampuni eyo gye bali nze ekigendako eyo kampuni twalina jinguwa era ne tubuuza omukyala jinguwa n'omukyago yali yeebigombe ne tumubuuza ebibuuzo bingi era we twafuluma omukyala ye nga byasiba okusimbako essira nti balambuza abantu muno era omukyala ye yatugamba mwalina jinguwa omukyala babayitaana erinnya Natasha ani nagabo balambuza abantu yatugamba era yatugamba kati mwengere mukola eri ku YouTube wofuna abantu abavudde ewe nga bagala okubalambuza baleeta ofuna percentage teyagamba mbwa bagala genda eyatubukingira n'abantu mu lodge e Dubai ne beebaka olobano beyagamba nkutwala Canada nkutwala waako abo beyabba kuba mulimu omusajja yavuddeyo n'agamba ze bagamba Canada ne tutuuke Canada ne bigaana nawe kale mu ntwale Dubai ne Dubai ne bigaana nawe kale munzirize sente ate kampuni ezo ziraba buli kampuni yonna etwala wano abantu webweru ng'erimu obufe tewangaalawo ate ya Nobert ogirabawo ye yaddawo eyo ate no ye yali atwala Nobert yali byaddala ate nyina bemmanyi nga basatu abagenda nga basatu nga mbamanyi bali mu nsi gundi era nga omunyine namba ye gayitibwa Nobert era kampuni no weziri nga abaana bayimba eri nawo obujulizi naga nayita mu kampuni gundi ye yantwala tetulabyeko kampuni n'emwega omutoleko omwana omwe agamba nayita mu kampuni ya Don Chris ye yantwala atabaddeewo awakana je mu comment section atugambe nti nze Tour and Travel Sky Pini ye yantwala ndi Canada fo tujja kukubira essimu tuogere naawe sewali ate Don Chris nawe yantutte kiyenje omanyi ku TikTok nakoze kuliko omwana yakola app bundira data obwaka kapa kayina enkwe kanywa ne kayita ebintu bira ne kasoka kabitema to ne kabitta Don Chris yantutte kapa Dubai yali bataji kwa mu editing ngene eri ku TikTok ebere enywa ne alaga ensi kapa nebere Dubai ge Sky Pini Tour and Travel Sky Pini yantwala tayina kye government yali yakuliyetingawo yekintu kye yakoma kya nafuna ekirowoozo kye ne boss we bajiba be munna Uganda naye bale babikola ne government ebimanyi kanya kula government ya muzeyi nzibu nnyo bayi government bisawe enonye ejirikiti kwesuula embwa biro binange byetoloola ejja kufuna kyeyisaawo twerabiremu eyinza n'okuyita mwate mujje muwa obujulizi
fababyogera ezero kuita twakulide ngogamba tatwala abantu bweru wakimanyako otya video ziliwa kuba video singa David zetela abantu batwala abo ye banaye akalango ke kalimu ki akalango ke kalimu abagenda baize siketegezanga nja kubuza Sofiravu kando banyine namba etumukubireko Sofiravu omumanyi ona akola kusanyuka ate no muganda we nesa kasante simu kweri obulango bwo kwebuli obwo bugambu tugenda nga wala babalala abakola Brani oyine namba ya Brani wako oyo mugagga w'ennyoloza asobola okwogera ekituufu yamuwaako n'emmotoka n'avugamu Sofiravu aliwa tudda ku bigambo omukulu ono byayolesezza mu vidiyo kyabadde kya buvunaanyizibwa omusajja bulijjo agamba ndi mugagga n'amukola w'ebyo Adoni kuli saddaawemula kuva ddanzi yakolako live namba gali South Africa ng'avumanzi ng'awemula buwemuzi kya bulijjo ekyo kyokwemu anti Doni Kulisi yakulya mu mbeera mbi yakulya mu mbeera mbi kwanza yakolako video n'agamba nga bamugamba simanyi maama wali Kenya n'ayogera ebigambo ebitali bituufu ku maama we kati ekyokuwemula ekyo si kipya Sofiravu namba nga sigirina ekyokumula ino ekyokuwemula si kipya naye Brani wako bamutwala ye erudda wa Brani wako mbo mugagga oyo yamutwalako ebweru noono omwana gundi noono omwana ono abadde ng'akubira abantu alwaina Meremenyi Sophie tebaagala kwogera mukubira mugawa waayo bigenda mu maaso ku kampuni yammwe kiri kitya akalango kabaddimu ki yose nayogera akalango twetaka tumanya akalango mubaddemu focus nja kukuba ejjinja kakola ki eya Uganda atuteyo ku zi video ez'abaana nga balaga batuuse ku kisaawe nga kampuni ye mbu Sophie wasuze otya nnyabo bampita David Komundwa ne Muzeyi Masembe tuli mu kulikodinga programu yaffe twaliko ffenna eri ku TV eri bagito twasooka okusingana ku TV eri bagiyita Kyamuka twasiinganako ffenna badde gamba bampita David Kompromota mpangali ya Makindi wano ne Muzeyi Masembe Doni kuli siyo mugabadde ku basaponsa bo ata kyakusaponsa linga yali yawumulamu ng'agenda kusengula kampani then alyoka akomewo akalango kaba kalanga katya kalanga kutwala abantu bweru kalanga katya kuchogamba David kom choga tomanyi kalango be kalwanenga andi mpula kagamba Skype ntwani travel kati nzonge kye sibanyi oluzungu Skype and travel baba kutwalira ku loan depending ndoza kutoyagala okutwala ebweru ku loan kutwala ebweru ku loan kisenzera ky'ogenda ndoza okukola kati ayinayo be yatwala banje ayinayo be yatwala gwe b'omanyi babiko munkubidde kumbuuza ki ekituufu ekyoyagala mbadde nja kunnyonnyola kalango kano bw'oba olangira kampani buli kyekigifaako oba okimanyi oyinza obutamanya kuba gw'ogenda kusa bakuleetera mulimu ndowooza buli kimu oba okimanyi ekikolebwa mu kampani mba nsobola okuddawo manye nti era batutte bano oli batutte bali era batutte bali awo mbeera nfuuse nga nkola ne kampani si bwe kibeera kati ogwaffe gwali gwakulanga kampani gwali gwakulanga kampani
nandibadde mmanya buli ekikolebwa nti era munnange egenzeyo babiri oba leero egenzeyo basatu oba leero waliyo abazze gwe tebikwatako kati obeera nga agamba nti nina okumanya buli ekifa mu kampani buli kampani gye tulangira na kampani y'ebizigo gye nnangira nina omumanya babitabula bata nina omumanya bataddemu nina omumanya batufulumiza bimeka obeera nga alaga nti ndi part of the company saagala kukola just manja kumanya kalango nze Sophie Kalanga katya either much company njimanyi ne tugirangidde ebbanga era nga abadde mukwano gwange si muganda wange byonna yakulako ne South Africa nondeka era siyinza kumanya buli kifa munda mu company Sophie Love bampita Muzeeyi Masembe oli ku media YouTube channel abantu abamu abakomplaininga ku Skypini tour and travel ey'omukulu Don Chris bapininze nnyo erinnya lyo nga bagamba mbugwe eyabaviirako obuzibu mbugwe yalanganga omusajja ng'olaga mbu atwala abantu ebweru okubafunira emirimu okyogerako ki abantu bapininze nnyo nti animbuze mbugwe mbu basinga nnyo okulabira ku ggwe ng'olanga Skypini etwala abantu ebweru kati abantu bagamba mbu olukwe lwonna mbu naawe olulimu okyogerako ki nzaabuuza muzeeyi mimi something Masembe Skypini yalangira ku nze koba yalangira abantu wangi yalangira abantu bangi era buli muntu bagenze okumanya buli kifaako munda anti abantu bagamba mbu baalaba ku ggwe kati abantu abo bagamba ki kampani bakwatagane n'omuntu gwe bakwatagana naye kulangidde companies nyingi brought many companies okulanga tusipushpinga mu bantu because in the media nkufuna kiringa naawe kulanga nti ajja kujja kuwa business of course ajja kulanga kyakugambye kituufu like wetaba kudiginga ini ku byakola enyingizaye n'enfulumyaye olowooza lwaki abantu balina omutegeerera olowooza lwaki abantu boogedde nnyo ku linnya lyo sijja kulimba simanyi gwe wama gwe wamaanyi era kubadde balanga oba gwe ow'amaanyi mu baalanga bonna oba mu baalanga gwe asingamu amaanyi abantu bonna be bakozesa okulanga oba gwe asingamu amaanyi simanyi leka munaye ndoza nze nsinga amaanyi wala kuba nze munene ndi mwekazi munene gwe yakutwala South Africa yakutwala kulambuza yakutwalako oba n'abantu abalala n'abafunira emirimu yantwala South Africa birthday yo naye nga tebanjire yaba trips lwaki era mulonzeemu nze anti n'abamu tumanyi gwe tumanyi gwe ow'amaanyi kubaalanga kale tukubidde ggwe kati bwemba nalina enkolagano ey'enjawulo esingako kuyokulanga naye bakwatiraku Katonda wange walinawo enjawulo okusinziira kubawo nnyawo nalina enkolanga gwe yalambuze gwe yawa trip alina engeri gye bakwataganangamu naye kale tweyanziza kati kyembuuza onkyazaako ddiye ate davutooma oyagala show lwaki ebyeddala abantu bonna abadde balanga Skypini gwe ne Mako mubadde musinga okugiranga ati nze nasobola kugiwulira wuwo nze ebyeddala nasobola kugiwulira wuwo nali sigiwulirangako agakatongo nasobola kugiwulira wuwo nali sigiwulirangako nze era nkakasa oba abantu bingi ebirungi ekyokubi tali muntu akulaga mukwano nakola nti asobola oyimirirawo naye mu mbeera yonna n'otayiwaawo omubiri oba kitegeera ate nze abantu bonna bennangidde bafuuka part of me because oba olese show zimeka okujja ku show yange naye baaba nyambala kintu kye marketing ne kibanga ekyange because like you paid my station nange nina okukola ogwange bano yabalese bafumbya miyagi
Omne sijja bogerera. Kirungi yeeyogerera. Kale Sophie nja kunoonyako nkyaze. Yeeyogerera bali nkimwakiddamu. Kale. Katumukwera okumukubira. Mamukubira mubuzi kyonna ajja kubaddamu talina buzibu. Kale. Yutolina namba ya Don Kulisi. Oyo omukyala bamuyita Sophie Love. Ng'akola kusanyuka. Ekyamazima bano yababase. Bano yababase. Bano yeno joyina. Bano yababase. Bano oyina olwali. Bano bawedde dda. Teri kwagenda sasula. Tayina. Twali nkoke era nezza kintu. Naggome anti kati newagamba kuzza ssente kati nga zeerabeddeko mu bivvulu. Newagamba kuzza ssente tezisobola kudda ndoza katukwa ku WhatsApp direct. Era kati olina ku WhatsApp. Tagenda kuddiza abantu wadde. Tasobola. Lwaki abantu bapiniza nnyo Sophie? Ebyaddala nze okutegeera gundi eyo. Nasobola kugitegeera nange wa Sophie nali sigiwuliranga nako. Kati nga olaba eyo gundi y'enkoko. Nze nasobola kugiwulira wa Junior nali sigimanyi. Abantu bapininga nnyo Junior. Nali sigimanyi nasobola kugiwulira wa Junior. Naye video z'abantu be yatwala South Africa okulambula zo nga twaziraba. Kati ez'abana abaana be yatwalako bo nga tetuzirabanga. Ayina okusaba ne ku Sophie ngeri gy'adayogeramu. Bayinza n'okubanga ne South bebeeteramu ssente. Simuteriiko. Omugagga akoze atya? Omugagga akoze atya? Omugagga Don Kulisi. Koze eri yakola Empire? Eriiko. Omugagga bwe twogere agigyeko. Omugagga ayingidde ensiko. So naye nga okusinziira nga wadde owulya Sophie saagala nnyo okudda mu bigambo bikuba Sophie omukwano gwange ate omu ku basinga entondo wano. Naye ogende South Africa balaka bamuteerako ndowoozi bamugulira tikiti. Bannyinaffe bo abadde abayisa atya? Bo baaba mu nsonga zo bala empapula abo bo azibazi. Don Kulisi awo wo tatoma buli kimu akikoze. Naye kati olumu bambi kati nsaside omukyala ngono gw'atateekamu ssente ono gundi gunanzizeemu lwaki takwata ssimu. Black sugar brown sugar ani wewe yakazaala brown sugar yazaala mbo mwana wakuoyo mugagga Doni. Hello? Osiibye taata? Siibye tadde biko. Bannange ndi w'amaanyi olaba omanyi. Doni nkuyigiddeko ebintu. Nkulabiddeko ebinene Doni Kulisi. Ndina Muzeeyi Masembe tuli wano tuli mu kulikodinga ku media ne kutaviko promota. Mwebale kolera bana Uganda mukolera abantu. Kakati gwe togenda kulonda. Ate ngenda kulonda olwedde wendi n'amagambi teri agenda kufuluma kubanga paka atumaze okulonda. Kati wakomyewo. Nze gambire kati wamadoni kyenjagala okumanya mbadde ne Muzeeyi nga tuli kodinga ne ngamba Muzeeyi nze okusa kuli sirize nadde ndaba eza Don Kulisi sirabako kintu kiraga nti Kulisi kuna basasula kampuni etwala abantu bweru eraga dona processing visa kati kankusese Devicom ndi ku live ne yanjule weyanjule taata abantu balina okummanya ssebo ti nange gyendi otyo amanya n'eddoboozi bampita Don Kulisi CEO Skypins Tours and Travel company egenda kuddawo ebbanga lyonna kakati obadde ku kiriwa company Tour and Travel kyenjagala osooka onnyonnyola nze kati abannayuganda abo abamu be bali mu kukozesa kuba kati kansooke nkuwa ekyokulabirako kampani yatandika mu February nga 14 2022 mpaka olwaliro 2025 kitegeeza mbeera nina bakirayanti abasukka 60,000 kubanga mbadde nnanga nnyo ekibuuzo ekisooka ekiri bannayuganda kuba nze navudde mu kamwa kange ne mbagamba kati njiggadde era gwe wagiggula
era nze nagiggula naye badde njagala kubalaga nti bwe mba nina bakirayenti bangi n'enguudo baziggala bw'osuubi bujje lwakyabo abatawera 10 be bakuba kerere mwaseekawo wansi ne mukirowoozaako era lwaki bavaayo mulundi gumu lwaki tufunayooko ne bali aba 2 na generalisiti nange banziba lwaki tubafuna bo ekikomo ekintu kino kibadde kipange okumala emyezi 6 emabega nagenza okukola live eyo gye nakoze ekituufu nabadde nnyiizeemu n'enseera ne ku lulimi okakana nga temuzeesimesizaamu eggaali era sooka wetondera omukulembeze w'eggwanga wano era omukulembeze mwena kwetondera Uganda Police netondere ne President Museveni President Museveni nze ni musajja okuva edda nedda sisobola kukola kibi era neetonze wabula nina obwennyamivu eri abasajja abakola mu ofiisi yo abanzibidde ebbanga nga bagamba bakola mu office of the president bakubye batya nanyiize nempisaamu olulimi era ebyo sigenda byogera ku mukutu gwa muntu yenna abantu abo n'amannya gaabwe leero ku ssaawa 3 ku live yange ngenda obyogera n'amaloboozi gaabwe ne vidiyo zaabwe kubanga ku skypins waliwo cameras tegerekeka so President Museveni nsaba onsonyiwe so namansizzaamu ne ku ntungo ku baganda bange aba police Uganda Police bambi sina gwe ngenda kukozesaako sigenda kwegatta nammwe nakozesezza olulimi lukyamu nsaba mu nsonyiwe Doni Chris kyoga okola tekiteeko obulamu bw'omumatiggako kubanga ogenda okwatakinga abasajja bano baani abaataakenga nze obulamu bwange bwabeera dda matigga nga naakazaalibwa nze nkulidde ku street Nalukolongo ngera obulamu buli matigga kati kigenda obuteeka mu matigga okusinga kaawo Nalukolongo bagambye watundako ne layini ku Shoprite nadde nga mbyogera ku TV nga tolaba nze engeri twali kyayo kalamata sikyawuliza bintu bye wali wangoba nange nekugoba wati bamuyita Crispo togamba gwe omuŋŋambye Crispo yakolangamu MTN nga nkolamu Airtel nga tukolera ku Shoprite so si kipya akola ku Bukedde kati nti w'amaanyi munamawulire w'amaanyi ku Bukedde kati nenga ne yatundanga layini olowooza lwaki obulambu tubeeramu emabega nga tuyiriba okubeera kye tuli Devicom naawe omanyi gye wava kituufu toyagalira ddala kuddayo saagala kyegere kyovula nga tugambye oluno ngenda kufa n'omuntu Don Chris wangi taata ani ono sonde yanju gitavamu ebyo ebintu bampita Muzeeyi Masembe owa Media Muzeeyi Masembe osibye taata bulungi wali wano osibye tasebo ekisooka ku Skype waliwo okukomera abantu bano abavuddeyo ne bayomba ne bagamba wababbi bakomplaininga mbu ku Skype wabasibanga waliwo okukomera tambula bwe kiti nange nsobola ga Masembe wampamba amakulu obujulizi bwe buliwa tuteyo obujulizi bw'ekyo ekintu ku Skype zinawo kamera 32 kibadde chicken bwe yavaayo n'agamba ne bamukubye na kiwakanya nina kamera za 32 mu buli nsoono nkufuna tewali komera tewali na lumu nkalu nti basobola osibira omuntu olwo lukwe kati bayagala kati wuliriza bwe nagenda South Africa awo bayagalako kuno okunteekako ogw'emmundu omuntu gwe luvudde mabega nabiwulira ebyo ogw'emmundu naguwulirako ne kugwa butaka bwe kugwa butaka ne bayingira mu kampani ne bayagalangako kukozesa baayagala okukozesa omukozi wange yasooka ne mugoba ne bayingira mu bakirayanti abamu ne bakigana nga banzibirako kyebakoze bawangudde kyebakoze ku luno kwe kuteekamu kirayanti waabwe ne bamuwa akasente najja n'asasula mu mwezi nga gumu n'akuŋŋaanya abalala nga 5 n'abo batwalira ne batandika olutalo lwe baali baagala waliwo omukyala gw'osinga okwogerako gwe bayita Nakato lwaki mu bonna opiiningamu oyo kubanga si kirayanti wange Nakato si kirayanti wo nekubidde enduulu buli wamu ku poliisi zonna bagane omukyalo ono bwabanga kirayanti wange mumuyite mu sootingi abavuma buvumi nga bakubba olina akubira essimu nti wayi jangu wano ku poliisi bakusasule nti mwenna mubba naye n'ojjako essimu awo bawaawo science wabawo science era mwesibako nnyo kino kyogera mu mawulire njafaafaagana neneebuliba Don Chris kukanga abantu bajagamba oli mu kutiisa nange bankanze nange mbakanga kati osaawa zino olowooza buno buvidiyo obuvuddeyo obwabanoonya buwaliko kigendererwa olowooza ki
batidde bamaze okulaba tewali kiddako okukisooka kampani eyo teri mannya gange ekyo kimu ekyokubiri kampani nga kampani muntu eyeetongodde ne Don Chris brand endala era ena license kubanga Don Chris Empire ina certificate of corporation endala ne Skype 2012 naye ina registration ezayo ndala yawukana kyova olaba nabadde bwala nenkomawo nengamba kale tugende mu kooti ate nja kubasinga nobasiba nja basiba kati bano babanja ki babanja kampani si Don Chris anti bulijjo mbu Don Chris avuddeyo n'agamba mbu ye CEO wa kampuni gwe tofaayo leeta buwandiike bwakyo kampani eba n'empapula wana Devicom asasule esebo si bya bigambo kituufu yes ne baba wane nawe oyagala batwala mu kooti era nja kubasiba ate gwe bavunaana musango ki mbabanja obabanja ki Don Chris bwembanga gandi zasula milioni 10 nompaako 5 basikubanja amubanja 5 ibajozimba dolokogenda mu mawulire karuja tukujjoya Don Chris wavaawo oba nkufuna Doni era balina kumala kumusasula nedukambasasula Doni ogira okyaliyo kubanga obadde okyatukolera olunaku katutwaliza n'obukiga tukujjonkera mwagala kunzijonkera katukujjonkera atovaayi mbadde nti okubajjonkera lwansonga mbadde nakamba nti mujja kugivuma kati nzigale katwevume wano ajonkera gwensabula akuyingire osazewo omuyingire nja kumuyingira kubanga agenda kumbu okay kati kwangu nabaligambye ndi mufere abagenda kudamba bagambe ndi dokita agambye oli mufere katuyisabule paka ncha negwe kenyini wavuddeyo olayira bonna abazze mu mawulire tolina n'omu gwogenda sasulako wadde ebibiri yesebo taata lwaki olukumya nti ndi lwedo amawulire gano gabasasule era TV zonna ezakutte content yoyo nsazikuŋŋaanye ku ssente zisasule abantu bano ne TikTok naye kuŋŋaanyize basasule naye nze njagala kooti gwe bye bigenda kugwera mu kooti nze njagala kooti yes sabo nga twagala okusiibula kigambo kyo kyekisembayo kyogamba wambanga lona kuteekayo ekigambo ndooza ennamba eyo omanyi amanya gereeta togisindikangako ekigambo kyange ekisembayo eri eggwanga nti Skype nzisaawa yona egenda kuddamu ekole nga tumaliriza entalo z'abasajja kuba zino ntalo z'abasajja ng'ekolera mannya ki gano gennyini aga Skype nzituwa za travel katonda wange yes ekigambo tour and travel abantu abamu kibabuzaabuza era bangi abazzeyo ne bakomplinga ne bagamba gwe Don Chris totwalangako wadde akanyonyi ebweru wadde enjiibwa kati nze nga kampuni yange twalangako muntu yenna bweru nze nga yantwala ebweru nentwalawa nga kampuni yange yentutte esebo visa guba mukisa visa za Europe guba mukisa baaddeyo ne beegattagatta n'abasajja abakadde ne bafuna ebisiraani kyova tebasobola bafuna visa tobaduulidde kati nzija ku live yange ku ssaawa 3:30 kubanga gino mikutu gyammwe ekitiibwa sagala kumansizaako ntungo ku gyange nja kumansa entungo naye awo entungo waali girese entungo njireke togimansa nnyo entungo kanjireke nengenda kufulumya obulumi bwange ku live yange olwaleero Don Chris okakasa olina obulumi nkutidde nga buvaawo ayibye mu myezi egyo omukaaga nze bampadde ebintu neŋŋamba nga nawona ne ŋŋenda ku birthday ne nfulumamu ku ggwanga nga pulaani yonna yali yakundabisiza ku birthday yange ku Serena neŋŋamba naye oba ekirowoozo kyanzijira kisa nti nfulumemu ŋŋende ku birthday yange olwo kibuuka otya yali yakundabisiza ku Serena bwe baagala okukwatira awo kundabisa bonna abali mu ddiiro obamanyi bonna mbamanyi era ngenda kubaatula ku live yange oli lwedde osasula bano abaana bonna ababanja abagenze mu midiya oba nedda abagenze mu midiya wadde 10 tekiriiwo buli ali mu midiya olina vidiyo ye bulungi nnyo wadde 10 tekiriiwo togenda muwa wadde 2 wadde 12 ez'Ekenya sijja kuzimu olwo ate bano abataagenze bo nga bagamba Don ebyokugenda tubiveeko twagala ssente kasaba nti yagenze mu media tutwogera nabo wano ku simu yange era bwe bali esebo ekisembayo Don asuka sindike ssente Devicom agaye mbusooka omusindikire ssente essimu yo imanyi mobile money gereeta ajjansange makindye ate gyendi ali makindye
kupaka lasti kati nze kankunonye kupaka lasti wodi kansoke ninge igombi ya Joe no spark naye muwe ekisembayo Don Chris kampuni eno abantu era bagamba mbuddala tuwan travel gwe emirimu jombo otwala olambuza abantu Uganda mbwebweru talinayo wadda omulimu ogumu oli mufere obalimba era teri yadde omulimu batwala kulambula bwao visa nga bagenda balambula ebagimumma bagenda alimebi don't tusindikira ku receipt yetu zitekawo tugiraga abantu bagirawo bati tukuyisa bubi hasina abo wano naye musajja wange sikuuta teyeetugaba nange eri kye basobola mukola waali tusindike ku receipt gyona oba ekintu kyona kyoyagala tulage bannansi nga okiinaawo kankusindikira refund letter tumanzi kiriziganyiza ne Devicom Musa tukolawo agreement ya refund Devicom ogenda kugenda kuz'omwezi nga 3 nkuwa ensimbiyo gwena kuz'omwezi ezo nga 3 okay kanogenda mawulire mbankuwa mbasikuwa gituteereko kuba nalabye be mwakuta amawulire ne agreement zetwakkanyizaako bazisobola zikutte mu ngalo baziwandisira ngende bakwatira amawulire kati ani abo mufere abo mbu mulimu muganda wa Seguya abanjiza emyaka 2 kubira Seguya yini omubuuze kwa Seguya amanyi information yona eva ku muvubuko yayitibwa Kevin esebo kati go kubira Seguya omubuuze ku Kevin okay dituteeko Don Chris kati kyagaza Don Chris tusobola okunoonya wanu nga live ene ewedde ey'ekiro otutemere buli kimu bulungi nnyo amina tuteereko receipt fiku mbarakallah so twagala kutegeeza abantu tubalina Don Chris tukubiddeko ne Sophie nene focus ne Jinguba tuli bubi mu bigambo byabwe bye boogedde byebyo gwe omaliriza ogamba nze mmaliriza ekyamukisamu nti byenjogedde ebimu naye owudde nga abyogera agambye alambuza abantu ne kampuni eno akola atya Don nabagambe twali okusa kulisiza adde ndabanzi tewali agenda kumuwaabira amuwangule kubanga si yagaba visa kyenjama na Uganda oli agenda kunyiiga kuba sigera kugala oli byagala kulya muzeeyi oli agenda kunyiiga naye mazima agasembayo si yagaba visa akuwandiikira mpapula n'omuteeraawo ssente n'ogenda kati wakuteramu kiri nti ngaba visa oyaba kuba style nda naye omulera zino empapula zino zemugamba agenda kubawangula tatwalangako wadde akanyonyi yadde enjiibwa ne bano basofiraavu beetwala emirimu gyo abantu abobujja banoonya emirimu waliwo yagamba simanyi nze yagamba okugjako kyendabyemu gundi ye kampuni ya Skypin yamutwala yo naye kiri kyagamba ekituufu nti visa ofuna visa za YouTube kiba kiseera kyo kituufu kubanga ano abantu bangi bo bennyini beesabidde nga bo olwese mu kampuni ya Don Chris ne bigaana bali basula n'abasajja abakadde ekyakyo Don kisoka kya bina gavuzo nasiga nti yakomyewo mwali nze video gyesibe kola ku saa 12 ng'eraga ali Uganda mwali nze njayo video ng'eraga abadde ali Uganda mpozi nga yagikwatira wano n'agitanga ineze video njirabi ng'eraga ali Uganda ate era boss wayinza okuba nga yamugambye nti okusira kulaya gwe tuyina komawo kubanga Don womukwata erinnya Don Chris ng'agenda erinnya Don Chris ddala ne Skypin odinga ne kampuni Don akkirizibwa okweyimirira ataawo ababawunzi Seruganda bano bawedde dda wabula ekiro kiri nti zino kampuni zezisigadde gavumenti ezirowoozaako ki nazo zikole ekintu kyekimu nga bayimirenga mu kooti munnansi abeere nga afiirwa awali ekibuuzo awo tine zino endala gavumenti ekera okuva negaba munnansi nti omuntu okugulawo kampuni etwala abantu ebweru ateeka omusingo wa akawunti gwa miliyoni 2 oba 3 singa bba abantu tukwata ku musingo ogwo netusasula awatali ekyo ne zino kampuni zigenda kubamu ebituli abantu bagenda kuzibamu ebituli ne munnange bannayuganda tebawulira era ogenda kusanga zijjudde ebyaddala anti oli aba afuluma ng'ono ayingira so nze gya gavumenti osooka eveeyo erwanirire ku munnansi ebigambo by'abantu batagedde mu oddo ebira bituufu kuba ze n'agamba kampuni yakatwalwa muntu ogwo ye yamutwala era agenda ogamba si ye era wakyogedde wano yagambye si ye
So abaleba mu media twagamba mutufune bubi mbufe tukonjera abantu bigambo byomusajja abyezze naye twetogandira kulisika loba ne gundi agisindise tugibalage wanu nyala jukuterako ewo ne focus njimutero twaga abantu batwekwasi abo tana kugisinga ekimanya agenda kugisindika aja gisindika so mubeere bulungi mweraba Jingu Master Collection yabadde mu byuma video ene genda wa Devcom promoter ne mi media UG mubeere bulungi mweraba